Alright, kateri abawuliriza bakyabba Safama ne BBS Terefayina mbu eyaffe bwe mubeera nga amawulire g'obuyinike g'omutanda mulinze gawuliriza kweze media houses ebbiri nyongera bajjukisa tekibangawo tekiribaawo era tekirisoboka kaliko akaseera mpuliriza nga omutanda bigambibwa nti bali mu nteekateeka ezimugyawo nti bali mu nteekateeka ezimuwa obutwa bakosa media houses zino zennyini ebbiri gavumenti y'emmengo ng'ekulirwamu Peter Mayiga ow'ekitiibwa Mayiga omanyi ayagala ebitiibwa n'avaayo n'atulimbalimba n'alimba Obuganda mu Kabaka gy'ali ateredde entende twagenda mukubako ekimunye nga Kabaka wallahi tasiime na kutuulabako nga kakiddwa okutuulabako kati ssebo ow'ekitiibwa Peter Mayiga yavaayo n'atunnyonnyola mbu endabika Kabaka gy'ali alabikamu ng'alinga ali ku mugo gw'entaana mbu just yalinamu ani allergic reaction bato bwe yatunyonyola ku BBS nezo zikyabba Safama zaabwe bwe batunyonyola kakati nyongera bajjukisa tannavaayo na kutunyonyola Kabaka wali gusinze beene naye Mayiga tubulye Obuganda bwakola ki Kabaka waffe bwamukola kyokubanga tannasiima kutulaba okuva mu nkuuka ne ku mazaalibwa galeme kutulabikako tasiimye era tumalira kukakatulaga Kabaka waffe gy'ali omulabe wa Buganda ali munda muffe yavaayo wiiki eri ku mazaalibwa ga Kabaka n'agamba mbu Kabaka eyeeyita kitaffe mu bigambo byongera bibateerawo n'agamba mbu eyeeyita kitaffe n'amwegaana number 1 buli mukulembeze yenna statement yonna gy'afuluma amala girowoozaako n'ebiseera ebisinga abakulu amala naziwandiika tetusimatuka bigambo mu byabufuzi oba mu bintu bya bukulembeze tetusimatuka bigambo twagala Kabaka waffe ssebo Peter ow'ekitiibwa Mayiga asada